Okay, mwasuze mutya simenti no muri bulungi nnyo mikwano gyange mwenna mbalamusizaako nnyo mu mannya ag'omwentukuvu nafunye mundoza ku ngeri y'omusujjasujja nabadde simenti mweguli nina mundoza engeri y'omusujjasujja kama mulungi mwasuze mutya mikwano gyange eyo nabadde John inoko oluganda omugwe nadde nyumyako naye nangamba anedda tekisoboka muntu tebasobola kuminitiatinga mu birooto tekisoboka oli mu kubuza abantu Katonda yekka yasobola yalina obuyinza ku mwoyo gw'omuntu naye omuntu talina yakiresebwa atyo nti kizibu omuntu okuminitiatinga ate oluganda ono muweereza kakati nina comment endalira gye nasomyeko kanyongere ddala okubasomesa ekintu kino mwena mukimanyi bulungi mujjukira ekitabo ekiyitibwa ekya Lubereberye 3 n'olunyiriri olwokutaano awo ojja kusoma Lubereberye 3 n'olusooka kukkirire wansi tumanyi bulungi ekifaananyi Bayibuli kyetusiigira eky'omukyala ayitibwa Eve nga waliwo emboozi wakati we n'ekitonde kitugamba nti kyali kitibwa musota eddoboozi eryali lyogera Eve n'aliwulira Eve n'asalawo okukola omusota bigwali gumusenze okukola naye bw'oneetegereza Bayibuli ejja kusomesa nti Eve n'ayaka okulaba bw'onaasoma versions ez'enjawulo zijja kukozesa ekigambo last kiyitegeeza kwaka odesiringa nnyo okukola ekintu tosobola kwebaka nga tokikoze okitegedde nfiirawo nkifiirako naye nga ate si kya Bwakatonda nga kiri against the will of God kakati omukyalo oyo n'ayaka okulaba so omulabe n'akozesa advantage eyo kakati buli we tuyaka okulaba njagala kumanya biki ebyasiba amagenda gange njagala kumanya kiki ekyatusiba ewaffe njagala kumanya kiva ku ki njagala kumanya kati n'oyagala olabe n'oyagala omanye kategedde akagamba akafaanaganako bwe kati naye nga amazima amatuufu gali bwe kati ne bw'onayagala omanye ekyabasibe wammwe obwavu bwe wammwe n'olwana nnyo olabe ensi y'omwoyo Mukama mbuulira kiki ekyatusiba ewaffe naye ng'oli mugayaavu toyagala kukola era ojjasigala ng'oli mwavu famire zaffe ezisinga zonna si bagagga nti balina ssente naye tekintwala kufukamira ku mavivi kusaba oba Mukama ambikulira njagala kumanya ngende ne wannabbi ambikulire kiki ekyasiba obwavu bwe waffe kiki obwavu buva ku ki ewaffe nkola nina okwapulayinga principles ez'okukola okategedde akagamba ako kakati kino omulabe kyakola nti akukwatira awo kakati abantu bano bo nakugambye nti bakozesa antena zammwe ez'omu mwoyo okuba initiatinga so kitwala oluganda okumanya waawe nina okukoma if you desire more you are lasting bakuyita kwaka kakati Eva yayaka okwagala okumanya n'ayaka that's why ndi bangi bamaliriza bagenda bannabbi b'obulimba wano we babakwatira nti waliwo buliddeko services ezibeera eyo ninako nabbi omu gwe nali mpuliriza ng'alina ekitabo yawandiika ekitabo kiramba kikwatagana ku birooto ali Zimbabwe n'abalala mubamanyi eyo naye nga mulimu yawandiika ebirooto ndowooza ebiwera nga 100 oba yatwala budde ki ne mulimu ebirooto biyitirivu naye ng'ebitabo bino bitundibwa one of materials ne mu Uganda namwe tubalinamu ndowooza era ne mu Uganda tulinamu services ng'abantu basobola otuula mu service naye nga ekibatutte kukwata peeni na kitabo kuwandiika kirooto ku kirooto kakati obuzibu obuli mu kino omuntu kyangu nnyo okubeera initiated how nti ojja kudda ewaka olivisinga ebirooto naye atuleme ku livisinga Bayibuli so ogenda kubeera addicted okumanya bwe mba ntambula n'ensanga emmese ng'esala mu kkubo kiba kitegeeza ki nalose ekyoto bwe kiti mama Musumba yayogera bw'ati n'obikula ekitabo n'osoma osoba ng'oli bw'oti kakati kibeera bwe kiti kati bwe kiba kiri bwe kiti kakati kiri bwe kiti emisimu ejjana nkaniwe kibwe kiti
kati webanga oli bwotimanya nti muzimu gwe kutugwe guba gukulumbye omwami wo wabeera nga ali bwati manya kino omukyala wabeera nga ali bwati kati kyangu nnyo omulabo okuzanyira ku bwongo saawa eyo ne bakuinitiatinga nkugamba nti ebyoto ennaku zino si byakuyiwa musaayi naye bakozesa gwe you become a sacrifice gwe kenyini nyini ofuuka saddaaka gwe kenyini nyini ofuuka saddaaka kati bo kye bakola wala uliddeko obooluganda nga bagamba nti naloose musumba nga ajja mu kirooto ng'ayogera nange naloose musumba nga ajja mu kirooto nga ŋŋamba kubanga bakusomesa ne bakugamba nti ekifaananyi ky'omusumba abeera Kristo tubitegeera ekifaananyi ky'omusumba abeera Kristo ate ekyo ne bakikusomesa naye nga ate bibirikali mu kitabu ekyawandiikibwa bayibuli tegenda kukulaga nti bw'oloota omusumba obeera oloose Katonda yennyini nti Kristo yennyini yennyini gweobeera ogera naye kakati bakizimbira awo mama naloose musumba wamanga ngamba bwati Katonda yennyini yennyini yatugamba yayogera niwandika okufuna ebyoto ku mukyala wo ku mwami wo gwe n'okizimba nogamba nakiroose n'okukiwandika twakiwandiika kituufu wamma wendoota nga omwami wange ankubye amabega kitegeeza nti Mukama ŋŋamba oyo si mwami wo kati luliba olwo omwami wo bambi mukyala we akomyewo akooyi oba nawe akooyi nakukuba amabega butereevu misinde buse mu kansolingi bo babeera bakimanyi ogenze mu kansolingi ba kasotula mu kansolingi ng'atandika okukugamba oyo si mwami wo tukirize Mukama ajja kuwa omwami wo omulala naye katusabe kati ng'asaba naawe Mukama yaffe bazibu nnyo bwe batyo bainitiatinga abantu okuyita mu birooto mbagambyeko okuyita mu birooto bwe batyo bainitiatinga abantu tukoze tutya omulembe guno tulina ebibuuzo bingi naye netwerabira nti ansa yaffe eryemu tutwalekebwa omwoyo omutukuvu okutubeera n'omwoyo ayawula emyoyo omulembe guno obanga tosobola kubeera ng'oyawula omwoyo mu myoyo nga tosobola kwawula omwoyo omutuufu n'atali mutuufu eyammwe eyiyo basime nkizeemu eyiyo basime nga tosobola kusirika n'oyawula omwoyo oguva ewa Katonda n'omwoyo oguva emagombe eyiyo basime yagalagaana kijja kutwala Katonda yennyini mweno okukutaasa njagala kusiima Mukama ku lw'obudde bwe mala nga njogera nammwe ndi musanyufu nnyo nti eriyo abantu tetusigenda kugamba nti ekyoto ogenda kukiraba nga kiggwa kyonna nga kiyiika ku ttaka buu nti ebadde ekkanisa nga kyekyoto nti buu kiyiise kyonna kigudde wansi no kubanga ne mu kitabo ekyokubikulirwa ekyoto ekyo nakyo gyekiri kaye buli mulembe wabeerawo ekyoto ekyo naye lwaki twogera nti omuntu omu babiri basatu bayambibwa and I'm very so happy nti eriyo abantu abawulidde eddoboozi lino ne bayambibwa ne bawa reference nti ewamma nkitegedde ekibeera bwe kiti oke wamma oke wekibeera bwe kiti ng'omanya nti aha kati nkubulidde ekyoto kino kyoperatinga kitya kioperatingira mu birooto ate okusinga ennyo abantu bawukanidde nnyo mu birooto mu birooto era abantu bangi nnyo ddala abaana ab'obuwala bali ku luggya lwa Kristo lwa birooto ate bangi nnyo abasajja bali ku luggya lwa Kristo lwa birooto okimanyi nti basobola okusiba ekirooto n'obeera mu kkanisa n'omalawo mu myaka 5 myaka 6 myaka 10 bulaza yali azze ng'agenda kukuwasa ng'akwagala ebyaddala n'omuleka wali eri kubanga gw'olina ekirooto kye bakugamba era olina ekirooto kye waloota ne bakusibira awo n'obeera awo myaka 10 myaka 8 naye ng'ate weeyinoonese nebbali funayo gaala awo weba ne booyi ne mukola ebyanankane naye ng'ate bw'olinda ekirooto kati nga bagwe bakusibira awo oli awo ninda kirooto kyange kituukirire abo tulina bangi nnyo so ekyoto kino ekya Jezebeli bwekityo kyoperatinga mu birooto byakyo bwekityo kiri nkwagala nnyo nze Nicolas lwaki Mukama takunkuumira beera n'amaaso agalaba beera n'amaaso agawulira nkusabidde okunywezebwa akunkumire Mukama weeraba